Kadaama TV tuzze tubalabula okubeera nga bakadaama mwegendereze nnyo abantu bemuweereza ssente omwo tutadde ab'eŋŋanda emikwano ne babbaaba mwe baaleka e Uganda. Omusajja gwe waleka e Uganda oli omumanyi olwo nga mukyali wamu naye emyaka gino 2, 3, 4 n'ogenda waggulu gy'omulese abantu bakyuka. Emboozi eno etuukirira bulungi ne Nalubega Madina twabaleeterako story ye omusajja gwe yatemaatema ng'ayagala kumubbako ssente ze. Kadaama ono yali ava bweru n'asalawo nti akomewo atandika okuyiiya n'agula ploti. Naye omwami ye yali ayagala bintu bya masappe, kugula mmotoka nga tayagala Kadaama ono akulaakulanye. Ate abo bangula mmotoka yennyini gy'oguze mwakwanira n'abakazi abalala. Mwegenderezenga nnyo. Ekintu ssente kikyusa omuntu akutta ku ssente ze weekoleredde. Story nnyingi nnyo eziri Kadaama TV nga tubalabula. Kati laba Madina Nalubega, Katonda singa teyamuyamba n'amugamba nti weefuule afudde, singa ze mbuyaga ezikunta oba ezikaza engoye. Katusooke tuwulire story ya Madina agenda kukunnyonnyola abantu bali batya abazibu. Muntu asobola okutta yennyini gw'osula naye mu buliri. Wulira story engeri gye baali bagenda omuttamu ate era owulire Katonda amuwonya atya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaye leero nkoze gundi eno nga njagala kubuuzako ku bammaifero ba Kadaama. Banammwe muli mutya, mugamba ki? Ndowooza abasinga bammanyi Nalubega Madina lwakuba nti eno akawunti mpya. Eno akawunti mu kubeera nti mpya. We baali bantemula, we nafuna obuzibu nga bantemula, essimu baagitema. Kati ate eriko eri akawunti eriko bafolowa bangi. Kati eno akawunti mpya abasinga tebakyanfuna ku eri akawunti nkadde oba mukitegedde. Kati nagguddewo empya. Yeno akawunti yange empya. Mawulire gaafuluma naye mbadde sivangayo okubannyonnyola mikwano gyange. Bantema batya, baakola batya, kyajje kitya. Naye nga kyenyinza okubagamba, ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga. Nze nali nfudde. Omukono guno gwavaako akagalo ka nassi. Guno gwonna gwali gugenda kuvaako ndowooza ekisomo kiraba. Kati gano ge majambiya ag'omu mutwe lwakuba nti kati ngenze nzisuuka wayiseewo wiiki 3 omwezi gugenda kuwera. Kati ge gamajambiya agaali mu mutwe wali we mwalabiranga wuuzi ku mawulire nga gafulumye ku BBS. Banamwe nali nfudde ng'ate omuntu eyali anzize yali mwami wange eyakeera ku makya n'ajja ewaka n'anjigya mu bazadde. Sigamba nti oba nali neefumbiza no, wabula yakeera ku makya n'anjigya mu bazadde n'ampasa ng'era ndaga njagala n'okutuuka okumpangira batuuka okunzita yasooka kuntwalako out mu mizannyo gyali gizze emityana. Then ye n'atusasulira n'atulekayo n'akomawo ye n'akola ddiiru. Ssente n'aziggyamu mu nnyumba ezaali zirunda enkoko by then lwakuba nti kyali kyannyamba nga ssente ezimu nali nazigulamu ki amapoloti. We natuuka nagula amapoloti ago 3 n'ensigazaawo ssente ntono nga zo za kulunda. Ezo n'azitwala, kadi za piki 2 n'azitwala. Yali asazeewo bakole ki banzite. Naye nga wakati wali tetulina misunderstanding. Yali anjagala bulungi nga tewali kwolwo olunaku lwe yali agenda okunzita nasiba ndya birungi byerere nga mbuuza mami oyagala ki, mami oyagala ki, kyenjagala ki. Olweggulo ne lutuuka n'angamba nkutwalako awutu nga toyinza nakutegera nti alina omutima omubi. Naye nga nja kubanyumiza story eno mpola mpola, part 1, part 2, part 3 bwentyo paka we nabamalirayo story. Kati ngenda kutandika neno part 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako mwenna bankuba kyeyo ne bammaifero ba Kadaama mwenna. Eno ye part 2 eya story yange. Njagala mbanyumiza okuva nga nvaayo
e Buwalabu paka kutuuka ku Ntema. Nti mu story yange eno mulimu ebyokuyiga bingi nnyo. Naddala kufa abaana abawala abava e Uganda ne tuleka nga waliyo ewaka obufumbo. Nti abasajja be tuleka e Uganda bayina akasajja ku mutima ate tagenda kakulaga. Never. Agenda kulaga omukwano. Wanaaba kuyambye nnyo ajja kufuba ngeri gyakuggyako ssente akute. Naye ate wanaaba takuyambye ajja kukola nga kino ekyange kye bankola. Kuba kati nze mbadde mugezi nnyo nga kizibu nnyo okunjijjako ssente. Era ng'olina kusooka kuntema n'onjijjawo n'olyoka otwala ebyange. Ntuuka nkomawo. Omwami ye yankima ku airport. Tukomawo. Tutuuka eka awo mu biseera bya corona awo ng'anaatera okuggwako awo lockdown yasembayo mu Uganda. Tutuuka ewaka. Tumala okutuuka ewaka aleeta ekiteeso nti ssente ze nkoze ku kyeyo. Jjukira nze nakola nga nteeka ku akawunti yange ate eyanteerangayo yalinga sisita wange anzirako. Kati aleeta ekiteeso nti ssente zonna nga bwe nzikoze muguliremu emmotoka, ye mukwase emmotoka mbu yaakole nga nsasula. Oba kitegeera ayagala ngule emmotoka ya tipa mu ssente zonna ze nkoze mu kyeyo. Ekintu ekyo nze saakigula. Kye nakola namuyita emabega nga ssente zonna nzigulamu poloti. Era ku akawunti yange enkadde poloti ezo nazibakwatira. Nga ngulamu poloti, nagula poloti 3. Nga ngula poloti €1,400,000, nga ngula €3.5, nga ngula n'E3. Nga mbeera nga nyina poloti ezo 3. Olw'ensonga nti nakomerawo mu biseera bya corona nga teriyo bizinensi gy'oyinza kwepikira ne ngamba kansooke nteeke mu ttaka. Kati agenda okunnemerako eky'emmotoka we namala ebiwandiiko bya poloti endagaano zange ne nziteresa ewaffe. Kati yagenda okunnemerako okugamba nti anjijjako ssente ezo agenda okukitegeera nga zonna maze zigulamu ekyo obupoloti. Kati zino ze nasigazaawo ez'okulunda ewaka kuba yali aŋŋaanye okukola ayagala nkolera eka. Kati ezo ze nasigazaawo ez'okulunda ewaka ze zino ze bantemera obukadde 4. Nali naleetako enkoko 2. Ku bukadde obwo 4 wabaddewo obukadde 3,700. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba ki? Amaifero bakadaama bankuba kyeyo mwenna kansule nti muli bulungi. Eno ye part 3 eya story yange. Kati wemala okuva ku kyeyo omwami agamba ayagala ngule emmotoka. Ngana okugula emmotoka ngulamu poloti zange ezo 3. Nfisawo ssente ezirunda nga we nakoma. Kati we nafisawo ssente ezirunda nga nkola ki? Nga tubeerawo ewaka nga nze mmanyi ebintu abivuddeko kumbe ye yasigala n'akasajja ku mutima. Nga tubeera ewaka nga nsaba okuzza ku mwana gwe twali tuyina nga alaga talina buzibu bwonna. Baanamu ekyanzigwako okubeera nti omusajja yabeeranga n'akasajja ku mutima. Ye kumbe kyamulumanga nnyo okubeera nti muyiseeko kubanga omwami yali yalinako ku ssente naye nga zaadreyingamuuko. Kati ng'ate nze ntandise omuyitako. Kati nze yalinga amusinga kati ku ssente oba owulidde. Kati ye kyamulumanga nga nze sikimanyi. Ntandika okulunda enkoko zitambula nnunda za nnyama nkubye ekiyumba ekyokubiri zino zifuluma zino zikola bwe ziti. Nze saamanya nti alina kyampangira. Olunaku lwakya waliyo emizannyo egizze emityana. Emizannyo egyo bagiyita nabbosawo. Ebintu ebyo mu gumuzannyo mba gumanyi gwe bayita nabbosa gwe gwali guzze ne bajjofere lutaaya emityana nga bazze. Nga nsaba bulungi nga ngamba mami nsaba kutwalako out. Amugamba oyagala kuntwalako out. Naye nga nze nkimanyi omwami wange si muntu wa bintu bya mizannyo. Nze nali manyi oba nosaagasaaga. Amugamba oyagala kuntwalako out nti siina buzibu olw'olunaku lwonna
yesiiba talina buzibu ng'ewaka tuli fine nga kyenjagala ambuuza oyagala kulya ki kuba yambuuza oyagala kulya nva ki ne mugamba nali njagala kulya mpuuta nteme n'aginoonya Mityana munne empuuta neebula n'avuga n'agenda waliwo Mityana we bayita ekitundu bakiyita Naama gye yagijja n'atugulirawo soda ekyemisana kuba famire entono atutwala out bwe yatuuka nga tusasulira ffe nga tuyingira ye teyayingira ng'agamba ngenda kubakima oluvannyuma nze saabifaako ngera bw'omanya abakyala nalowooza neŋŋamba oba ayina ddiiru ze oba neŋŋamba naye kasitafa atusasulidde nga tuyingira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Muli mutya bamaifero ba Kadaama bankuba kiro mwenna. Mirimu gigenda gitya nze nabaawukanako. Nali ndowooza ndi kikuba paka naye kirabika egyo emirundi ebiri gye nakubako gyamala ne bankotoggera. This is part 4 about my story. Kuba nakoma ku part 3. Twakoma nga mwami Galabuzi bba wange atusasulidde n'omwana tuyingidde mu mizannyo. Bwe yamala otusasulira yaŋŋamba, mami mugende mukwate ekifo. Mumale okukwata ekifo oluvannyuma emizannyo we ginaba ginatera okutandika ŋŋenda kukomawo mbakole ki mbeegatteko. Twamulinda tetwamulaba ffe ne tulowooza maybe ayina programu ze ne tumulinda atukime. Essaawa y'otukima we yatuuka najja n'atupiikinga n'atuleeta ewaka. Wabula kye tutaategeera nti wano mu tuleeta mu mizannyo ye yaddayo ewaka. Kati ye bwe yaddayo ewaka n'akola atya n'asobola okufuna obudde obukola ki obunoonya ssente. N'amala okunoonya ssente n'aziraba n'akyusa security light n'agiggyamu balubu eyaka n'ateekamu balubu enfu. Kati ffe tugenda okutuuka ewaka ndaba ettala ly'omu nkoko lyaka ate likwatagana ne security light ey'ewabweru. Mubuuza ddadi lwaki ettala ly'omu nkoko lyaka ate ng'eryewabweru teryaka kivudde ku ki? Kwe nga ŋŋamba kirabika lyakoze eki lyakubye, which is okay nga nkireka nga ŋŋamba maybe lyakubye naye nga twalese lyaka kuba twasimbula ewaka saawa emu ey'olweggulo tukomawo ekiro 7 emizannyo egyo gya nabbosozi giwedde. Kati puroguramu yange yali yakuyingira mu nkoko kuzongera mmere. Ngenda okuggulawo bwe nti eddinisa nningiza mu katimba k'enkoko ng'emmere ekyalimu. Kwe kumugamba ddadi emmere ekyalimu muki mu bugundi mu bukoko, sigenda kuyingira mu nkoko naye ggulawo tuyingize piki tukole ki twebaka. Olwo n'omwana tuli naye kamugamba kamala okukola wano susu. Kumbe ye yali yamaze dde okutegeka agenda okuntema ng'ali ku gurawundi. Kaŋŋamba abagenda okuntema kuba abasuspekti abo bali babiri nabo baakwatibwa nga bali ku gurawundi. Kati bwe babeera nga bali ku gurawundi nze simanyi ngenda mu manju olwali okusitama bwe nti ku toileti ba my dears eyali alina okuntema we yatandikira kuba yanjigira ku mugongo teyanzikiriza nakola susu. Yanjigira ku mugongo n'atandika okuntema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mugamba mutya bamaifero ba Kadaama, kansubire nti muli bulungi. Eno ye part 5 about my story. Kati nakomye nga olwali okuyingira bwe nti mu ttooyi oli najja nga yeesabise yanjigira ku mugongo ye yejje yeesabise byonna byayambadde bya black yenna tosobola mulaba mu face. Najja n'ejjambiya n'atandika okuntema. Ekyasinga okuneewuunyisa nakubanga enduulu nga mpita bba wange mpita kale banneiba ejjukira olw'obulumi buli gwosanze gw'oyita naye nayongeranga kweyongera mu mabega mu ttooyi. Kati gino emikono feesi ensonga lwaki yasigalawo nakwata gino emikono nga giri bwe giti ku mutwe olw'obulumi
kuba nalina essimu yo ne bagitema eyali emulisaako akatooki yo ne bagitema n'egwa ebbali. Nalina essimu ku budde obwo nga nyina wallet naye byonna teyabikwatako, kiraga nti ye yali ayagala bulamu. Kati olw'ensisa ennyingi neeyongeranga mu katooyi munda nga bw'atema amagezi ganjigira kaŋŋambe nti oba kisa kya Allah gaŋŋamba seekikkowo mulage nti ofudde. Olwo nkuba enduulu jjukira omwana muwulira mu background, omwana akaaba ayita mami kyokka ate ye daddy we talina kyanyega, oba okitegeera. Nensigala nga sikitegedde lwaki, naye nenzisa ekikkowe. Olwo olugalo lwa Nasu lumaze okuvaako, zino zirebera, zino ez'okuno nazo zirebera kuba bazanzize. Kati omusaayi ogwanvanga mu mutwe ne mu mutwe muno ndowooza mwabiraba. Kati omusaayi ogwanvanga mu mutwe ne mu ngalo gwonna gwayikanga mu feesi. Ndowooza n'omutemu n'abuzaabuzibwa. Naye nga figayo omutemu ogitunuulira olaba nti muvubuka naye nga kirabika gwe mulimu gwe, naye nga tolaba nti oba muntu wa kiwago, ng'olaba nti muvubuka mutonotono naye yeesabise. Ng'ekyo kyoba osobola okukiraba. Kati nteeka emikono mu feesi, omusaayi guno gwonna gujjula feesi, nzisa ekikkowe. Nassa ekikkowe omulundi gumu nenkola nensirika, yantema yaawo omulundi gumu nensirika saanyiga, nalowooza nti nfudde. Kwe kudduka nadduka n'ayitaawo mu butooke, waliwo obutookitooke akasuku ewaka. Nadduka n'agenda, natuulayo eddakiika nga 2 nga nsirise. We namala nengera akaseera nti kati omuntu agenze, nenvaayo kuba ebigere byali biramu, nali nsitamye, yatema ngalo.